abo abajja n'emisango egy'okwewola bajja n'endagaano ate bajja naye tebaba n'endagaano babeera bayinza okuba nga baaliwo bokka babiri mpolaayo naye nga tewali mulala yenna ategedde. Olubasinga kwewola ssente mmeka? Beewola ssente nnyingi ffe 15, 12, twalo. Sente ogwo omutitimba ogumanyi. Omutitimbe gwa ssente oyagala akuulite nagwo. Neddala bayo oli ayinza okujja n'agamba mpolayo just mu nnaku 2 ngenda zizza. Ngenda olaba wiiki eweddeko omwezi taamu yiino eweddeko ng'oli tasasula aleetayo 10 kati abaana amala ddi kati nange wembanga nti nange ngenda neekuloopayo. Kakubuuza BOCAT TV Neera tugaye tukyali wano nga family bano ba family members abato betuli nabo sembera waneno otyo amanya go gwani kanu kakabere waneno kajja kufuna bulungi nnyo gwani gali wango mukisa we gali wa Michael Joel go Michael Joel erinnya ngali akizungu nnyo obera Uganda obato biri mbere osomerawo ni Tom Hedge nasa naye bamampulira akazungu keeko era omanya accent ogiwulira omwana waliwo agamba erinnya n'otya n'oganga ali atudde mu Luganda nnyo. Oli mu class ki? Primary 6. Gigenda gitya? Bulungi. Kitegeeza next year otuula P7. Ki ky'osinga okukola ennyo? Subject gy'osinga okukola ennyo? Science abeera nkolera. Math ntawanyamu naye mbeera mwagala. SST y'omusango omuyise buyisi. Ali automatic? Tekalubiriza? Oyagala kubeera ki in the future? Sinakulaba bulungi. But I have options. Options ezo njagala. At least ne bompayo 2 options. Let me see. Like a mechanic of technicals, things like that, even a doctor. Kitegeeza nti bw'obanga tobadde doctor either osobola okubeera ng'okola bintu bya electronic kukanika okusinga gwe bw'obanga olaba ki ky'osinga okwagala okukanika mu bulamu bwo? Okukanika ki ky'owulira kyeyagala okukanika? Edda nali nja nnyo robots era ako wange okuva ebweru nga ndeetera robots n'empanga kati oyagala nnyo okubeera nga oyagala okanike robots? Bintu ebityo. No, si wakolera wano. I'm also an artist. Then I can draw the plan. Then I can know because I've ever made a robot me myself. But I was using the local things at home. Like you get jerry cans, you cut into pieces. What you join. You can even make a transformer out of them. That robot yatambula. Why tewalina that gundi okubeera nga ogimaking to move? Nedda wawo ziri ze baali bandetera okupanga zo ze zaali zitambula kati nga nja kujjamu ekyo tenali ogituuze muno kati nenkola ekyo nganda some parts move. Wajja system yamu n'ogizza mu kino? Some parts we are moving? No, like I had other motors and also like I copied. Yes. Where did you get those motors? Motors, like when I have broken toy cars, remote cars. Nojja muli ebiri muli n'opanga. That's good. Kyokiruka naye kati okusikati njagala nkubuuze. Omanyi wabeerawo ky'osinga okwagala n'ogamba nti either I prefer being a doctor or I prefer more. Like kubeera nga ndi I prefer more the other one, but also doctor works. Okay. Okay. We are winding up. I'm finishing with you. Say your last credits to your friends. Do you have friends? Yeah. Bani batumireko. Like I have friends at school.
Tobamanyi manya. Bamanyi. Ngani. Agaba Aaron. Yeah, Augustine. Agaba kiche basinga okusanyusaako. Like he's also a fellow artist of mine. Yeah. So and the other one, you talked of being an artist. Ebifaananyi byosinga okuba bitya eby'abantu oba just physical plan eza plan z'ennyumba architecture bwotyo. Singa kola bantu cartoons things like. Kitegeeza okuba katuni bulungi nnyo osobola okunkuba mu katuni. Nkomewo ddi ng'onkuye mu katuni kuba kati omaze okunneetegereza. Sinakwetegeeza bulungi. Okay, basiibule. Okay, bye. Abasiibuddeko. Tuli bano bonna family yaffe. Nakulaze wali eri omukulu omukyala Viola Nakazibwe twakyaddeko ekayunga. Okay. How are you? Hi. Oli okay? Osomerawo? Kowe high school. Nkowe? Eno ku ngovudde Nkowe wenyini. Zafta wakiso. Uli mu class? Form 3. Kitegeeza. Mwena muli ba semi candidates. Kati tewakyali muzannyo awo. Form 3 P6 oba olingiriza. Subject ki gy'osinga okukola obulungi? Nsinga kola arts. Amakaga arts. I mean history. Arts subjects. Okay. Mbadde manyi nti okusiiga. Sciences lwaki zakkalubirira? Nedda zaagala naye kale njagala ziyita naye zinzibuwaliramuko katono. Anti president yagamba aba scientists agenda balinyisa omusaala gwe togwagala ogwo omusaala. Gwagala naye munange yandaba nga naye nga ngezaako mwagala naye. By the way twatubulidde nalinnya li. Nansubuga Margaret. Nansubuga Margaret asomera Nkowe. Omanyi tubeera ne challenges nga tuli mu masomero. Challenges z'osinga okufuna bwe ng'oli mu ssomero eyo. Challenge. Like teasing. Teasing zikyaliyo? Batugamba teasing tezikyaliyo mu masomero. Sure. Ekyo omukulu w'essomero alina okukikolako. Basinga kutiizinga mu ki? Like bya nicknaming. Kati kyokolanga oli bwakunicknaminga erinnya ng'olitwalira ddala aba ajja kukuvaako. Okiraba? Amasi takyasinga okubeera omwangu. Master Nalima asomesa subject ki? Physics. Ate subject ino tagikola bulungi nnyo naawe. Ye mwangu. Yo subject ogikola bulungi? Ogezaako. Nansubuga. Alino Nansubuga tabeera Mamba. Nansubuga abeera mama wange. Lwa nsonga mama wange anzaala alina Mbiru. Kitegeeza ekika kye kimu. Banaye abali ku BOCAT TV twatambudde mu butambuzi wano kawunguko mpolampola. Abaana bano family yaffe wamu n'omukyala wali eri mpozi ate Viola ffenna tuli wamu. Ojja kwebuuza nti ate bano nga bakika kirala wetwe bwe tutambula ffe tuyunga Oluganda. Nansubuga oyagala kubeera ki? Sinneezola bulungi naye njagala nnyo okuyimba. Oyagala nnyo okuyimba? Ku ssomero oyimba? Ninamu ensogi okuyimirira mu baana kisobola bangi. Sooka onyimbire mu kayimba kikomanyi. Nyimbiramu olinza okuba yona olinga akulaba n'agamba oyo omwana kamuteekemu ssente. Anti kayimba kyoba simanyi tolina muyimbi kyasinga okunyumira? Bangi sirina muyimbi mutuufu. Nansubuga oyinza okuba otulimba. Sirina muyimbi mutuufu. Kale tuyimbiremu. Nimbe
Ne konna ye. Konna. Akayimba kamuze ennyimba eziri mu Uganda ennyingi zonna n'abayimbi. Manye kikukuba mubiri kikole jangu kwatta ku mubiri kikole gwe koli baby wange weeyagale nange maleera nkwagala Kanina Rose. Nina Rose omukyala asinga obuwanvu mu Uganda. Ekitegeza ye muyimbi wo. Fenno mpozi ogaali toyimba mu ssomero? Naye kwaya just naye nze personal genda siyimba just bya kwaya. Wale wangude ku kirawo kyonna ekyokuyimba. Ffe twawangulanga ebikopo bya plastic. Viola nga awangule sowaani zino eza nice. Nga awangule sowaani tonna wangule wadde n'ekimu. Kale sibula bakwano kuba bo gye bali bakulaba. Sibulako mukwano gwange Nariso Betty. Kuba naye yeegomba kye neegomba. Ayagala nnyo omuziki. Balizi. Ba top 11. Then never maniest bonna batobi. Kale toyanze gwe mukyalo ono yeegomba kuyimba. Bantu balowoozanga nti abayimbi tebaasomanga. Ono Wuuno asoma ate era kubiriza obeere ng'osomera ddala omalirize. Tulina kanso Sylvester Kyagulanyi omumanyi? Silver Kyagulanyi. Mumanyi. Oyo kanso mulamba kitegeeza yasoma. Tulina Dr. Hildamani Wemakerere naye yasoma. Tulina Kyagulanyi Sentamu naye yasoma. Abayimbi kitegeeza basome. Kitegeeza bwe oyagala okubeera oyimba omuziki kutambulira bulungi nawe olina okuba ng'osomye. Essomero tolivaamu toliddukamu. Kale omukyalo ntumaliriza omukyala nansi gomulala lwo jangu. Pinda kano kaleeta ogenze nako. Agenze nako akaziira. Adduka emisinde. Ndago bwana ono. Amuuli otya. Yogirako nnyo nno munnaye. Oli bulungi? Gwana. Naluswata Elizabeth. Naluswata? Weddira ki? Eddira mutima. Mbadde njagala onnimbe nga mbamanyi ab'omutima. Ekitegeeza oli mu lubulu lumu n'olwakatikkiro. Katikkiro wa Buganda omumanyi? Yani. Charles Peter Mayiga. Tekyegamba erinnya eryo tolimanyiyo mb'omutima. Sirwirangayo. Ye Naluswata oli mu class? P7. P7. Kati nsanze candidate omu yekka. Abalala bonna babadde ba semi candidates. Era omukyalo ono osomerawa? Lito muheji ha. Lito muheji bonna bamazeewo kalito yefuze nansana kayunga wakiso yonna. Subject kyekusinga okunyumira? Science. Ogenda kubeera muna science? Nze nyangwirira wembanje kona. Naye ng'oyagala kubeera ki mu future? Doctor. Tomaliriza okusoma n'odduka gwe mu Uganda n'ogenda e Bulaaya? Onookolera wa ne Uganda? Simanyi. Kireka naawe. Zijja baateeka za Mukama naye sinzi. Mbadde mmanyi nti oyo omala okusoma ojjanjabe ku bannayuganda. Tewali buzibu naye osobola okujjanjabirayo. Eri e Bulaaya? Wano n'eri yonna. Ng'ogenda? Wentu kisobola. Okusinga amanyi obwa dokita obwo nabo bugazi nnyo. Osinga kwagala kujjanjaba ki? Heart Institute. Mitima. Oleese obuzibu. Ayagala kujjanjaba mitima. Tubadde tubonabona n'abasawo b'emitima. Atamanyi bannaye nze ebintu bino. Nange abaana baabano twandibale tubeera supportive gye bali as a government because ono wagamba nti ayagala kubeera nga jjanjaba emitima. Kitegeeza omujja buto ng'omuguluminga n'asoma ekyo kinyini kyayagala okubeera ng'akola ki? Ng'akola. Bannaye nga batwala abantu India. Ki ekyakusikiriza okubeera ng'ogamba nti kojjanjaba emitima? Nalaba jjajja wange nga jjanjaba emitima. Netuuka nga nange njagala. Jjajjawo naye eri mujjanjabi wa mitima. Netuuka nga nange njagala. Nendaba nga kiyinza okukola n'okutaasa obulamu bw'abantu.
Waloleko ku baana abalwala emitima? Tolina n'omu gwe walolabeeko? Sibalabangako. Ate bebakolera fundraising ku TV ne radio? Nali mbirabyeko. Bakuyisa batya bw'oba balabye? Oba owulira ennakeera. Naye nga tulina kyogenda kikolera. Just let it go. You let it go. Naye nga kikuluma. Kitegeeza bannayuganda basinga be bati bwe bali. You let it go naye kisigala kikuluma naye nga tolina kyakikolera. Kale siibula. Bannaye musawo alina ensonyi, musawo w'omutima alina ensonyi. Kamasubuleko eyo nagye muli. Sikale kubira abakwano bakone kuba batumira ku bakwano bo oyagala kudduka budde sirika naawe. Tumirako ku Angela, Shamia, Fraya, n'abalala bangi. Okay, toyanze ketubadde ku BOCAT TV olunaku olwaleero. Twatambudde mu ttandula ku bigere tunoonya ku bakwano baffe. Twabagambye ogizi ne ba obizi mwenna abali eyo nga muli ba Sendi Kizito ne ba Sendi Kizito n'abakawempe mozili mwannaye nange munnoonya gyendi sifanga. Tulina gwani? Ojara? Rodin Timothy. Ate ddala? Gehuguka? Omanyi Oluganda bulungi? Ate lulimi kyolala omanyi? Nga gyeko Oluganda? Osomera wa? Did you wait? Naye yogera nnyo. Tomanyi we lisangibwa? Essomero tomanyi we lisangibwa? Bugembegembe. Oli mu class? P1. P1 ki? Anti mwe bagamba mu P1 A, P1 ki? Mwina class emu yokka stream emu? Kiki? Otidde? Tonatya? Anti olina okwogera bakulaba eri bakuwulire. Falaba, subject esinga okunyumira? RE. Oyagala kubeera munaddiini, oyagala kubeera lawyer? Dokita. Omuntu agenda okubeera dokita asoma subject na subject z'abasinga okukola obulungi. Olina okubeerako ne subject z'ogamba nti zino nzikola bulungi naye njagala kubeera dokita. Kuzokola obulungi science kwali? Onakakingira apo eyo? Gakiri? Bakwano bo oyinayo? Ngaani? Okusa Favor. Okay, kakati kumukisa Favor naawe ani alagirira munne mu kirasi? Ogwe mukisa si yakulagirira? Gwe mulagirira? Osinga mulagirira mu subject ki? Mathematics. Bisegeza math y'omukola bulungi? Ngezaako naye ntawaanyamu. Akutawaanyamu olina omuyiga kuba bw'ogwa math oba toyise. Okimanyi ekyo? Bw'ogwa math oba toyise tosobola na kubeera dokita. Bagamba dokita wawa atamanyi math. Si bwe kiri? Kale nze nkusiibudde okuggyako ng'olina akayimba kweyagala okunyimbiramu. Toyina? Ku ssomero temuyimba? Ku ssomero temuyimba? Temukola PE? Obuyimba bwe muyimba nga mukola PE? Temukola PE? Bannaye. N'oli kwali? Come.
Jangu. Gwe mugagga Jeremiah. Erinyo ly'oddogera oli amanya mugogera mu luzungu nnyo nammwe. Jeremiah. Amanya ogogera mu luzungu nnyo ojja kuntiisa. Oli mu class ki? Itu. Osomera wa? Tamuheji. Tamuheji. Oli kuli Tamuheji. Gigenda gite emisomo? Mirungi. Soko mbuulire. Omwana ow'empisa yeeyisa atya ku ssomero? Omwana ow'empisa yeeyisa atya ku ssomero? Wangi? Biganye. Okay, Jeremiah. Osinga kwagala kubeera ki mu future? Detective. Ha. Owala agenda kubeera detective. Detective nga ongonoonyeza ku misango okusinga nga misango ki? Osinga oyagala kusinga kunoonyeza ku misango ki? Abantu bagala bakoze. Wangi? Abantu bagala bakoze. Koyogera nnyo naawe. Kirima kyukuli tonyenya kugulu kuno kula kukubuza eddoboozi. Oyagala kusinga kunoonyeza ku misango ki? Manyi detective abeera anoonyeza ku misango siwo? Gwe olina okubeera ng'ogamba nze emisango gy'obutemu egyo njagala n'enginoonyerezaako abantu bangi bafa ne batafuna kuyambibwa. G'osinga kwagala ki? Waliwo n'egy'obubbi n'ababba ssente za gavumenti bonna. Kati ku egyo osinga kwagala kunoonyereza ku ki? Gyonna onoogisobola? Leka naawe. Olinayo mukwano w'oku ssomero? Yaani? Alinaitwe Elijah. Kati kugwe n'alinaitwe ani asinga okulagirira munne? Ogwe? Olimba. Osinga mulagirira mu subject ki? Lit B. Ani? Lit B. Lit B. G'osinga omulagiriramu? Ye naakulagirira mu ziri endala? Aya. Detective waffe kati olwo soko mbuulire. Olwo nga weeyita mannya ki? Detective ani? Detective Elijah. Obulamu bwange bwonna mbadde sisinkanangako mwana agamba nti agala kubeera detective oba mwana agamba nti agala kubeera musirikale. Ono gwe nsookeddeko. Ba detective okimanyi nti bagenda ne bakola military training? Okimanyi nti bagenda ne bakola training y'amagye? Onoogenda n'ogikola? Togatya? Totya mundu? Kale omwana annyumidde ono detective kwetunga nti yagala kubeera w'amagye. Gwani? Nze nasona Winfred Rebecca. Olina emyaka emeka? Rebecca tamanyi myaka gye. Emyaka si ekikulu. Era nga bwe kibeera. Kuviira ddala buto abakyala tebaagala kwogera myaka gyabwe ne Nasuuna bw'ati agigaanye. Osomera wa? Kasengejje secondary school. Class ki? S3. S3. Kati ono naye semi-candidate kitegeeza mwaka ogwo? Mwaka ogwo? Nga gwe okivaamu ng'ogenda mu kirala. Essomero lisanze otya? It's good, but it has some challenges. Like? There is a lot of coupling and teasing. And that is bad. That is bad. Bali wakutizinzeko? Yeah, I was nicknamed that Rebecca Rivers. Rebecca Rivers? Wali oliva gye bayita Rebecca? No. I watched a soap with, there is a lady who was called Rebecca Rivers. Wako nicknaming that. Is it bad because they nicknamed you after an actress? At first it was bad, but later I accepted it. It's good you accepted the name. So, erinnya ly'eppi eryo lisanze otya? Erya Rebecca Rivers. Erinnya yange Dundi. By the way, Dundi, when nalimanyira from senior 1, kati during senior 2, ne bangamba bane Rebecca Rivers ojje weesimbewo
kubanga osobola okuatinga. During that time I was friendly to everyone. Kati this time nesimbawo. But I wanted to be assistant head prefect. But I was kalune bakabba. Bakabba nga bogamba. Bakabba nze mbamanyi babba akalulu. Bakakwatiramu kuva ku ssomero paka waggulu gye bakabalira gye bakakwatiramu. Ate era gye bakakwatiramu. Kati olwo noddamu ne weesimbawo. Saddamu ne bampa ekyako kya sesa mu school. Oyo yabeera akola ki? Tuba tusolvinga cases. Mwefudde abalamuzi balooya b'oku kyalo wakandolinga emisango ng'emeka? Mingi. Waliwo oli ajja nga both of them are your friends. Nga ate tolina ngeri gy'osalamu. Wenna agamba nti ono ye mukyamu ate oli agenda beeranga. Olwo nga baleese emisango ki? Oli ayinza okujja n'agamba ono namuwola artbook yange n'agaana oginziriza. Oli najja n'agamba namuwola ssente zange from first term najja n'akulopera second term. Kati omusonga tolina wogukwasaganya olina osooka n'ogutwalako ewa court clerk. Court clerk n'agamba guno omusango sigusobola. Ne tugenda ewa sijje. Kati ate ne sijje oluusi ne bimusuukako ne tugenda ewaani ewaatukulira ddala. Kakati gwe nga gwe omulamuzi abeerawo essaawa ezo, how do you handle a case gw'ogambye nti olinamu conflict of interest because bajja bonna nga they are all friends? Ogihandolinga otya? Osooka n'obuuza buli omu n'obuuza kyajja kitya, omusango ogukkiriza nti wagukola oba tokkiriza, baani abaaliwo, time ki? Kankubuuze, abo abajja n'emisango egy'okwewola bajja n'endagaano? Ate bajja nayo tebaba na ndagaano. Babeera bayinza okuba nga baaliwo bokka babiri mpolaayo naye nga tewali mulala yenna atezedde. Olwo basinga kwewola ssente mmeka? Beewola ssente nnyingi ffe 15, 12, twalo. Ssente enkumi ogwo omutitimba ogumanyi. Omutitimbe gwa ssente oyagala akuliite nagwo. Neddala bayo oli ayinza okujja n'agamba mpolayo just mu nnaku 2 ngenda zizza. Ngenda olaba wiiki eweddeko, omwezi, taamu yiino eweddeko. Ng'oli tasasula aleetayo 10. Kati abaana amala ddi kati nange wembanga nti nange ngenda neekuloopayo. Kakubuuze babeera beewola ssente nga mugambe ojja kunzirizamu amagoba as in interest? Atamugamba amuwa flat? Yeah. Naye ne zimulema okuzza. Nati kati wakuleeta gwe wa honorable womunombuuza ssente zimazeeyo bbanga ki? Nagamba taamu. N'ogamba taamu nnene nnyo leetamu interest. Interest otera bbaga bateekemu nga mmeka? Wabanga yeewolanga 15 mugamba leeta 6. Waba yeewola 13 mugamba leeta 14. Okay. Emisango ogisanze otya gwe nga gwe? Emisango mingi. Mingi nnyo. Oli najja n'akuloopera nti honorable onabbye peeni yange. Omusango gwa peeni ogusala otya kubanga peeni zonna zifaanagana? Ogusala otya? Osooka n'obaleka buli omu n'ayogera kyagamba ono yatutte peeni yange. Nedda tewatutte peeni yange. Peeni nagisanze egudde nze nange n'engipiikinga. Oli nagamba nze nakulabidde ddala ng'ogitwala. Nti kyerondera taba mubi. Oli aba yerondedde. Oba olina olulanga nti eno peeni egudde yaani. Addage kale tumira ku bakwano bo. Nina emikwano mingi but my best friends are 4. There is Joani, Nabatanzilidia Joani, Nabukera Chaite Erina and Muchibi Nathan. He's in senior 4 now. Kansoke nkuuza akasembayo. Abeewola bwe bajja mu kooti bamala ne basasula? Bamala ne basasula. Naye oli bwe kituuka nga tayinaamu nga tumuwa ekibonerezo. Lwaki weewola n'otasasula? What is the penalty? Hati kati simu yaffe liri kasozi. Tufuna obuswa bungi tumugamba genda otemika n'akaswa mpaka ekagwera ne kabeera flat. Ng'olwo mu mulyanga kulyaza amaanyi. Nati tumugamba toddamu kwewola nga ate omanyi togenda sasula. Akaswage yekitali awe wamwe nashi babateekawo abana commercial court babasibira luzira
Kati mwe luzira mukabeera kaswa. Kaswa na kusaawa kisaawa. Somero ki? Kasengeje secondary school. Abe Kasengeje secondary school tubabuuzaako nnyo. Mwebale kuyigiriza abaana enfuga ey'amateeka. Tolya nguzi? Naye ng'enguzi ogimanyi? Bayinza okugulira n'osala obubi emisango. Nedda. Obeera fair, judgment zo zibeera fair. Kale basiibule. Ana yabatulaba bonna tubatumidde muje bale ku gyonna gye mutuusizaako emirimu olunaku olulungi engalo zatusizaako engalo n'ekiro ekirungi tubaagaliza Mukama abakuume. Osigadde ani? Asuna ni Fred Rebecca Rivers Kotiasesa Secondary School. Omulamuzi. Yeah. Chief Justice. Asale emisango gy'obulyake. Kale tweyaze. BOCAT TV Neera.